alipoota yavuddeyo ng'eraga nti obubenje bwa boda mu ggwanga lyonna wakati w'omwezi ogwa January n'omwezi ogwa October poliisi yagambye nti abantu nga 1,600 bafudde omuli abavuzi aba boda ate n'omuli abasaabaze abantu 15,000 n'omusobyo bafunye ebisago n'obulemu 15,873 abantu bangi nnyo okusinziira ku mukyala Nampima Farida omwogezi w'ekitongole kye ekya poliisi y'ebidduka kiba kinene nnyo ekyo okitunamu n'olabanga Kampala yokka yokuba tugamba nti abantu 40 waliwo ogenda mu emulago abantu 40 okubeera nga bafa buli lunaku kiba kinene nnyo kitegeeza omwezi abantu 1,200 baba bafudde obubenje bwa boda anti kati awo nga tugezaako okulaba baliwa abafiiridde ku kkubo n'abafiiridde mu malwaliro okufuna akabenje teri asobola keetekerateekera naye omuntu waba afunye akabenje gy'omututte okufuna obuddukiro okufuna obujjanjabi asanzeeyo mbeera ki kitegeeza nti nga tukyanenya aba boda n'okugezaako okubasomesa okulaba buti basobola okozesa oluguudo gavumenti nayo yandibadde efuddeyo akadde kano mu ggwanga erya Kenya n'okumulira fadde katunenya tukatulire muzeeyi munaffe deputy ED engineer Edward Luyimbazi ng'alambula ku nsonga eyo yennyini ey'obubenje bwa boda n'okulambika stages ezigenda okukolera mu kibuga mu nteekateeka eno gye baliko ey'okubatendeka tudde ate tulabe kye twongerezaako. Boda kirimu emitendera ebiri. Ogusooka twakufuna tugazetinge ababoda balina okubeera. Eno enkola ya boda okubeera mu maaso ga Bank of Uganda, mu maaso ga malwaliro, mu maaso ga businesses, okubeera mu junction egenda kuggwaawo. Tugenda gazetinga stage 45. Baboda bajja okukkirizibwa okukolera. Nga taxi bezikolera mu taxi parks, basi bezikolera mu bus park, ne boda zirina cooperating mu stages eziri gazetted. Eyo nkola esooka okutereeza. Eyokubiri ekwatagana na bisaanizo ba boda balina okubeera okusobola okuvuga. Balina okubeera ne driving permit. Balina okubeera ne third party insurance. Balina okubeera ne PSV license yekukkiriza okusaabaza abasaabaze. Balina okubeera ne logbook waliwo kiki kye neerabidde. I think ebyo ebina ebisinga obukulu. Akati nga tutudde ne police ne Minister of Works tugamba tusobola bina bikubawo omulundi gumu ne tugamba abantu bakole ki babifune. Tugamba katusooke ne driving permit. Ati okufuna driving permit weetaaga okugenda mu ssomero erijja okutendeka. Kati Ministry yaganzika amasomero 9 okutraininga mu Central Uganda. Ago gonna tugayise ne tugateeka mu bisaba by'amasomero ga KCCA gye bataddeyo tent n'ebyokusomesa ne ba instructor nga bagenda kutandika okusomesa. Batandika nga 28 November. Of course response okuva mu kuba boda okujja okutendekebwa tebadde nnungi. Tebadde nnungi because twasooka kukwatagana na bakulembeze. Ne kati twakwataganye n'abakulembeze ne tukkiriziganya nti guno omulimu guyamba bannayuganda. Guyamba buli omu okufa kungi okugenda maaso ku nguudo nga kuva ku boda. Ate kiva mu kubanga sebatendeke. Tulina okutaasa obulamu bw'abantu n'okutaasa ababoda because nabo bafiiramu accident tekuba musaabaze ekaeka n'owa boda avuga naye afiiramu. So kati tukwataganye era program egenda mu maaso. Sobola kuwa numbers kati zetwaka traininga because records tuzifuna every end week. Because kati okutendeka training etwala nnaku 6 ngo training essaawa 3 olunaku. Emirundi 2 olunaku. Bagende ku stage bina ebintu bingi nnyo tuwulidde mu report nyingi, tuwulidde mu statistics nyingi abantu abafa naye ffe challenge tulina anti statistics za njawulo. KCCA ewazaabwe, ministry ewazaabwe, UNUR ewazaabwe. KCCA yatugambye emirambo 20 buli lunaku agirabikira mu system mochale. Kitegeeze gye mirambo actually mirambo 40. Kitegeeze gye mirambo gya wano mu Kampala n'emiriraano KCC abo baleeta mu mochale y'emulago. Tulowooza nti kintu ekyo kiyinza okuba si kituufu kuba ffe twakyaddeko mu mochale tetuyina obooli awo mirambo gye twasanzeeyo olunaku wadde egiwera 5. Twandibadde tufuna meetings nze ng'omukulembeze w'emaki ne banga chairman Katerega teekateeka meeting mu division yo tugenda okujja okusomesa abantu kubikwatagana n'ekkubo. Batwekwasa nnyo ng'abavuzi ba boda nti ffe tuvaako obubenje ne muganda wange ndaba
singa otuukako ku makubo n'olaba abavuga emmotoka engeri gye bakozesaamu ekkubo mbi nnyo weewaawo naffe mulimu abatatuukirira batakola bulungi naye bw'otunuulira cases ezisinga ab'emmotoka batutomera nze kino nno nkitwala ku ndowooza ey'okubiri nti ne Ministry of Works and Transport erowooze ku kugaziya amakubo bw'otunuulira amakubo ge tutambulirako bw'otunuulira emmotoka ebbiri we zitambulira otuuka mu kkubo ng'emmotoka zirimu nnya naye nga ziteekeddwa kubeera mu meka bbiri Kampala yokka beefiirwa abantu 40 kuba tugambye city mortuary receiving emirambo 40 gya boda kitegeeza omwezi tufiirwa abantu 1,200 ekyo kintu kitumalira ddala okukolinga for national importance kitegeeza nti mu kifo ky'okugamba nti tuteeketeeke just workshops nga zino tezimala tugende ku ground tumanye obuzi buli luddawa bwe kiba sensitize bannaffe ababodaboda abali mu industry yennyini nabo nga beewozaako nabo bawadde amagezi gaabwe n'okuwabula biyinza kutambula bitya